bizibu bibyo byatugwiridde dda. So nga nayogera wano abasinga ne bagamba oba Mukunji ali mu katemba, kati wuuyo bamusindise ku kiso. Mukunji atasera byasiba bye bikutuka agakabaga akomba omukazi bamusindise ku kiso naye nga talinawo yadde ekuba ennyonyi. Kakati musajja mukulu ebintu byatabuka oluvannyuma lw'omukuba ekyayitibwa ekyasi mu kugulu ku nomination za Bobi Wine. Ku lunaku olwo mpaka kati taddangamu kubanga akola, taddangamu kubanga ayingiza abeerawo kugwa Katonda. Wetwogerera ekuba omunaku techa Mukunja bwamukeeredde nga bukyamu nga bubi nnyo. Musajja mukulu wetwogerera ate ebolya omukazi bamusindise ku kiso. Mukazi oyo amulaga mu video weri awo twagikulaga nga muzito nga bambi ebyaddala yeetaaga ddala obuyambi naye nga musajja mukulu atayinaawo yadde ekuba ennyonyi. Wetwogerera ali stuck and stranded. Kati tumuteekeko mu ssala akati akubidde omulanga. Anti Simon ngenda kutuka naawe. Bwe bati abaana b'abantu we bafa ng'omuntu teyandifudde mu budde obwo. Olubuto lwamulumye kuva jjo ne lutabuka. Bazze bampalabuddeyo mu ddwaliro sooka ojje tulwane tutaase ono. Tugenze mu malwaliro gonna agasoboka. Paka finally n'abasawo we balemereddwa ne bagamba mu mwongereyo emmengo. Bamusalemu omwana. Otuuka n'obirowooza n'ogamba oba mbasuulewo nziruke. Naye n'ogamba kaŋŋume nnyimirire ng'omusajja teri yantuma kwegatta. N'okola ssente Mukama n'akusaasira n'ozifuna. Agasajja agafaanana nga Simon omunene w'ekibuga ne guzibba. Abantu ne bagamba Mukunji ekyo kyesonyiwe kireke ddamu okole Mukama ajja bazze bampalabuddeyo mu ddwaliro sooka ojje tulwane tutaase ono. Tugenze mu malwaliro gonna agasoboka. Paka finally n'abasawo we balemereddwa ne bagamba mu mwongereyo emmengo. Bamusalemu omwana. Otuuka n'obirowooza n'ogamba oba mbasuulewo nziruke. Naye n'ogamba kaŋŋume nnyimirire ng'omusajja teri yantuma kwegatta. N'okola ssente Mukama n'akusaasira n'ozifuna. Agasajja agafaanana nga Simon omunene w'ekibuga ne guzibba. Abantu ne bagamba Mukunji ekyo kyesonyiwe kireke ddamu okole Mukama ajja kuwa endala. Kuba wakatandika okukola ne bakukuba amasasi. N'ogenda ku kitanda ne weebakawo ebbanga lyemmazeewo. Nga Simon omunene w'ekibuga talizeeko yadde wano okunnambulako. Agambe nti akaŋŋende ndabe gwe nazza ku zero ali mu mbeera ki. Naye ng'abeera wano Kampala Simon oyo. Olwo obulumi buno ttaanu bw'ontaddemu bwonna. Abayinza okubanga waliwo embeera gy'oyinza otteekawo ate oba oli awo ku nnamba ya 3 osobola okuyitako ate embeera n'egira n'etambulira ddala bunnyo oba sekyo osogenda wali ku mikutu gye ku TikTok awo okusingerera Omukunja atasera bambi ali stuck and stranded atakyayina gy'akubira ate oba oli awo buyambi ayambibwe naye nga akomyewo mu bantu. Asookeeko ebigambo bye ate nzije nkwe enteekateeka endala nnyingi nnyo. Vidiyo eno ekyali mpanvu naye waliwo kyogenda okujjamu mu bigambo bya Mukunja era alina ebyeddala byayogedde nga bikulu nnyo. Anti Simon ngenda kutuka naawe. Bwe bati abaana b'abantu we bafa ng'omuntu teyandifudde mu budde obwo. Naye bantu mmwe ngenda kutuka naawe Simon kuba n'ebyokwogera byambuze dda. Kakati mu mboozi endala nga tuvuddeyo waliwo ate yeesunga okuloga Bannayuganda. Bannayuganda agamba nti agenda kubanga abaloga ali emisikiri gwenjogerako agamba nti temulina kye mugenda kubanga mugamba ye yasizeewo kubanga abaloga. Ono omusajja mukulu agamba nti ekigambo ddogo agenda kubanga buli abadde amujjonkera akajjuutuka yessawa naye gwe byaddala. Njagala osooka owuliremu nabe nno yagwa ku Fangoni amawulire agavaayo galaga nti bano tebakyabitegeera. Omukulu yeesunga kuloga bantu ate babodegaadi bagobeddwa. Babodegaadi n'abagobeddwa beebo abavuddeyo ne beetonda ne bagamba nti ebyaddala akamiliyoni emisango gye baatuteekako n'abantu balala ffe tuvuddeyo ne twetonda. Kati ku Fangoni waliyo nabe naye nsaba osooka olabemu ate n'emboozi nazo nkulu nnyo nnyini ddala. Gufune Abasabaganda abanyikidde bennyini wabuuze Kimenko oyo ali biki. Kati kobosinza deni badogo ale no sigera baloga no ndaba kubira nsasi kuba nsasi ekigambo kyange kyo kumalo bona dogo kyama wingo kusanga no kubira nsasi gwe nkusalire enkoko yange gwe kifara
Just nkusako cast. Ate si omaji baita spell. Ekibishi ekigenda okulondola ne family yo. Ate togamba tolanga twenenye bye byakola bajjajjaffe bwe babikolaani. Bayina be babikola ne banyiiga ne bagamba abaana n'abazzukulu bonna kubawadde. Kati kuguno omulembe gwa Kimenkeni n'abantu bende okusipeeringa nga ekibi kyabwe kitandikidde ku nze. Ebyo bya family yaabwe enzibuko y'okubonaabona kwa family yaabwe bitandikidde kwani. Kubwe. Era mu maaso ko baligamba ebyo bajjajjaffe baakola babikola nze. Abazzukulu babo bajja kusaba ebibi ebyakola. Mwe bifala mmwe kamba nnyonnyola abazzukulu bamwe bajja kusabanga ebibi ebyakola bajjajjaabwe b'ensobi ziveewo. Zivudde ku nze. Kati family yammwe yonna tebuuze kibaluma. Kati nze natuuka dda n'enkowe endongo buli mwakimanyi. Nofala n'ekisande kansooke nkimuteekeko tulina kumpanja eri mutaala. Nekadde ino omugambe n'enyira mukolimira. Twatyaza amagulu kadde gakola kaddabo sitaadi. Kati nabo tulako omupiira benga buno obugali bw'abaana abato. Kugenda mukolimira lwakuwanja eri mutaala. Siwambanga mwana. Nakyo bula buli mumbeeramu eyo engeri yange oba siwoma ndekeyo. Kati nze noonya olunaku abantu bwe bagenda okunnaabira mu maaso bagambe Kimenke ebiyimba bye tubikooye babikoowa. Mwe bifala mwe nabakoowa bayimbira. Oba nsekyesobola okuntwala. Tewali zonna twasamba dda tosoboka bakutera. Wakusookayo. Ebina Uganda byambwa singa siri munnansi singa bandipootinga dda naye ng'obabuuze nabakolaki. Kati jo nabadde ku simu. Kati nokola booti kati gamba otyo. Abambe Uganda bakumanya mbizi. Omuntu agenda nakolamu AI olimba ne lukuba. Olimba bwe lukuba munnange. Ng'ate anoonya interview Kimenke abye olimba lwange. Kituufu. Ng'ate bisooka bitambulira awo. Ate nga wayita ebbanga nga kale emboozi naye egudde. Kati ng'akomawo Kimenke nkwebaza munnange nno kati yali Kimenke oyo. Kamba kati gw'okuba engoma ate gw'ozina, gw'okuba engoma gw'okuba enzazi, gw'owuunya gw'ebbaaka. Lwansonga n'abagamba eno si political party. Nti omuntu yajja n'agamba waaye mbambi nkusaba ndi muyimbi mpagira. No. He convinced your soul. You became a follower. Some of you became believers. They convinced your soul. Nene muda kubakoza ate abo muntu gwe mwagi mutandiko bafuna. Omukozi atavuddeyo ku mulimu natandika kujjonkera natandika kwogera bigambo biyisamu bosi we maaso lwaki oba omujjonkera. Tuli mu code of conduct, we are organizing some things. Mutandise okuvuma abantu. Mufacho kubuza why kigenda maaso. This is not a political party. Every time I have to, but now kati omulaba tugenze wetu I have to speak what I'm supposed to speak, not everything. I think I change your very revised. Omuntu nga ajja natandika disrespecting abakozi ba Kimenke oyo mumubole oyaba yajja kulwanisa company nafu tugenda bola abamu kuba tamanyi chain of command top wayo ye Kimenke wala bamwita papa wala bamwita mafia boss wala bamwita Kibanda wala bamwita film star aina abakozi they are the people abamwetolode influencers abakozi ba Kimenke abambasinga ba influencers. Kushtegera. So when he passes an order, gotojana kasasiro wombo atesima yabi kibi zizembera zetwa ezimu kumpise zatokanya bafutu soja zezo. Omuntu tavuddeyo n'avuma Kimenke. Tavuddeyo kati twali waneno mugundi like twali waneno tunoonya Kimenke tunabe tukolamu ndabe abana bamu nga muli mukunvuma. Ninga nabagamba buva ku number 1 and 2 gina ku number 3 sisobyanga Kimenke taliyo nabagambirawo nina balanga musiwuse empisa naino kola video netondera abantu abamu nekyo sikizibu ekizibu ekiro
tuli in the situation whereby we are looking for a solution, then we innovate out of the blue, not uncover more muntu. Ugomancha abaitamu, umanya abaya suzatia. Musi usempisa to a level of kamanyiro. Oze, walaze tulifani wachimenge, yes. So abamu kumwe ne connecting na abana bachimeka wera ku security, yes. Niba ku embracing, yes. With respect, yes. Ne tusimu kubango to supporting, yes. But then time goes on, no iga kamanyiro tatiko sala kalaini. Ola yogede kintu kimu otanise kumumanyira. Mukwano dayoje wava. Dayoje wava. Ezempisa za ezo zempisa zetwa bintu bya ukanye kimenkene nupu. Oti? Kwato buzina bona oti? Zaskuina ako buzibu kutanga kujongera muntu ngali mukujongera kimenke. No mutana va disrespecting a chimenke tanaba kola chi nze kenyini ndimo program tuli mu kwasa ujonja Samira bad man Chali wange bwe manga nakola ensobe kutumira ababaka mvereso no chicken ira esa weno ndozo olaba oyina 1 million followers olaba nga ndozo oli wakitalo nnyo era pressure taina masanya kukoyira amasanyaze nga ina sebo gabuze ko Don Chris gwali owolereza munange si masanyalaze genaliko just chali twakola amalo kumblockinga nawe no blocking oloza ndoza Shira Price yagendo kutusa jolaga Shira Price yali alipira naye nga anonya masanyalaze chopola yaliko mugwano gwange ekyamutamya anti ali fake munaye pressure nze sina grudges nawe mba nakunyiza somewhere somehow nsaba kunsonyiwa I'm very sorry kiveo mizanyo don't play those games saba kunsonyiwa kano chicken wetondere oti omulalu bade simanyi nti mulalu eddalu lingeri yasemuze mpulire njogera sigitegeera yaliko bitabika n'abeera ku prison mulalu wetokimanyi bade simanyi nti mulalu damu mwanu kulowe bade simanyi nti mulalu munnange mulalu ebyaddala gwe bakutuma n'oleeta labo bukoti abalalu chicken ate nze kankubulire gwe Frank abaho ebyo byosala akawala tabye bigenda okuleetera obusiro obukusensera osalako oti enviri ne zibanga akabina n'ozunga mu bantu ku myaka gyo nze mbadde embuuza ono chicken tumulabanga omuntu ategeera naye wootuukira kusa eryetondera abalalu chicken naawe omazeemu amaanyi olaba omuntu omulalu byenjogeddeko kuliko ekyobulalu tewakola byenjogedde njogenda bekanena kaleta akamansa nkali n'obugulu bukalinga kalamu kabato manya chindesi